Owekitiibwa Sheikh Dr. His Eminence Sheikh Shaaban Ramadhani Mubajje nsaba Owekitiibwa amaziga agayise hamu Sheikh Kiti olunaku olwaliro byonna mbikuletedde. Sheikh Mubajje kyakoze Bobi Wine bye bisinze okumunyiiza buno butambi njagala tuwa obudde naddala bana ba National Unity Platform mulimu bingi ebyokuyiga. Bobi Wine naye abazeemu mu maaso awo naye nga tetunagendayo akavidiyo kano malisa bukampeleka like wenkasotambula katugerawo bonna bandyagadde okumanya kweno information naddala bana ba National Unity Platform team Bobi Wine awo mu comment section njagala kumanya goli ku tiimu ki tiimu Sheikh Mubajje oba tiimu Sheikh Kiti ogenda kubanga ombuulira. Kale katugendere mu mawulire gaffe agaliro olunaku lwaleero omukulu Sheikh Kiti yavuddeyo bambi n'atabukira Sheikh Mubajje n'avaayo n'agamba nti no bannange lekerera okubeera nga munyigiriza bannayuganda yadde muli bakulembeze fine naye mukimanyi bulungi tino wali mukulembeze just after appointment kitegeeza abantu tebakola ki abasiraamu tebakolonda. Bobi Wine muntu w'abantu ate abantu bebazenga bakola ki bamwagala ate Bobi Wine alaga respect ala kyayagala n'obeera nga tuli mu ddiini naye nga olaga respect ozimba emizigiti okola ebintu bingi Katonda bakola ki akuwa emikisa. No bino njagala tugiwa obudde njagala Sheikh Kiti engeri gy'abuuliramu omale olabe ne video ya Bobi Wine mu maaso awo njagala tuweeberekini nga bwe nkugambye watana subscribinga Jolly Potential wali nnyo okukolako kakozesa ebitonde sokola be video eno tumwe tuyongereyo. Owekitiibwa Sheikh Dr. His Eminence Sheikh Shaaban Ramadhani Mubajje nsaba Owekitiibwa akkirize Sheikh byagezezzaako ng'omuntu Allah musonyiwe ebitatuukiridde era ng'omuntu era nga ffenna mu kusaaza Eid yawadde endowooza ye ku mikutu emigatta bantu naddala ogwa TikTok seeka mutuufu nkuba ng'omuntu bwe yagasigasa endowooza nga ku sayidi ye alaba okuwerebwa kwagwo kyekisinga obulungi tetulina bwe tuyinza munenyeza wabula ndowooza bw'aba yawadde endowooza ye naffe era tuba twasigazza omukisa oguwa endowooza zaffe si mu mbeera emukkakkanya oba emutyoboola ndowooza era naye talina gwe yakkakkanyiza ngera bw'atalina gwe yatyoboodde okuwerebwa ndowooza Sheikh ekyaba yeerabidde nti ebisobola okukolebwa ku internet ku TikTok bisobola okukolerwa ne ku mikutu emirala kati ekikulu ndowooza si kuwera yo internet tugyetaaga ne TikTok wabula twetaaga nga bakulembeze b'eggwanga ndowooza bavunaanyizibwa kugezaako okuteekawo ndowooza amateeka gayinza kukugira mpisa mbi oba bigambo bitajja video zitajja nsa mu mbeera ya kubiteeka mu line otherwise okuwera tulina ebirungi bye tuyinza okufiirwa kuba ensi kati okusomeseza muzikiti nga gwo bintu byakyukamu osigala n'abantu abo mukaaga b'oba olina so nga ate ku mikutu egy'enjawulo bangi baganyuddwa era baba bajja kukosebwa nnyo singa embeera efaanana nga Sheikh bwe yateesezza. Mu bufunze naffe ekyo ekiteeso kyaffe era y'endaba yaffe mitimbagano gisigalewo gyonna ekikulu mu byonna ndowooza ffe nga baseeka tunyikiza okusomesa empisa ne bannaddiini abalala n'abazadde muzadde ku mwana abeere wabuvunaanyizibwa ku ddiini n'empisa ebisigadde bitambule nga bwe biri tewali buzibu. Ne Sheikh yennyini era gumuyambye bingi biguyitako era manyi nti n'ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council nakyo kirina emikutu gyakyo egiri mu layini eyo olw'emigaso gye bafunamu gya migaso nnyo okutambuza ebigambo byaffe obijja wano bituusa awalala kati tusobola ogwo omukutu guzibikira buzibikizi wabula jasi gwetaaga mateeka bwe gataba mateeka naffe twetaaga ng'abasomesa b'eddiini era abakulembeze okunnyikiza eddiini n'empisa ekyo nga tonna kibuuza nze naawe amazima ogamanyi tikuliko abasiibufu b'empisa kino ndowooza tekiri
Ebyo nno nga tubitadde amabale ebya Sheikh Kiti wamu n'omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Mubajje, ate ebya Mpuuga wamu n'omukulu amanyikiddwa nga Sadaman ne ba National Unity Platform Comrades abalaba foot soldiers abali mu nsi z'ebweru bavuddeyo bambi ne batabukira Mpuuga. N'agamba Mpuuga lwaki tewesonyiwa Bobi Wine. Bobi Wine yakuleka dda n'agezaako okulaga nti no yasinga oba opposition amaanyi mu Uganda, which is very evident. Tino buli omu asobola okubanga kiraba bulabi n'omwana omuto gwe bakazaala asobola okukakasiza ddala n'agamba kino Bobi Wine ye president wa Uganda omulunde. Njagala ko tuweerevere kino no video tugiwe obudde gwa tana subscribing naye soka owulirize Mpuuga ne Hildeman kiki baagala okukola mu National Unity Platform plan yaabwe olowooza egenda kuyitamu oba nedda. Soka owulirize Haji Abudu tumale tweyongereyo ne Sadam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badde busy era ngwe mbadde mutulaba nsonga za Buganda Busoga Ankoy n'awasigadde wonna mu nnono. Eno bannaddiini abasumba basiyaza abafere, eno bakasumba Mugaluba Bujingo n'abasigadde, eno bamaseeka batemi b'embizzi, bano bamubajje ne bana baza samu alinga ta muzikiti n'abasigadde etuveeyo. Munnange kati nga zireeta zolo yalowooza mu badman kumbe bad mind. Era gembu tugenda mulabanga Zungu atugalaba mu katuku version ye ya Zunguli oli zolo. Natugamba mu fatu zimbya Kitebe I can speak with the fang quality bichani. Woi. Fatu zimbya Kitebe I can fucking account for it. Agambye ki? Muda manchiyaga. Yegwe hypocrite asinga okuba mu kyamu omazane fade kuba nemeke suka mwabiri nga muliwo muli bachali no muliamo lukura motherfucker avudde Masaka. Bajando mana bavudde Masaka. Ngoma weta bad money gwe motherfucker. Gwe kiyaga. Gwemanga mazimbe Kitebe kwate kubo je ku Kitebe tukwama bati go na maboloka ko ogendo itewali. After 4 years tukalaba ku Zunguli. 4 years nacho tutuyale emyezi ena tugende mu kalulu mu nominations. Mbo tugenda okulaba ku yo activity. Tomenyeka totawana good enough ne foda yakubye igino wano kuti ku parliament. Tekulabye nawo. Akota ko chijo nyanga taina reason buli chakola bako ne reason kadi sabo Mr Badman simanya gwe bad mind Zunguli zolo kiyaga Hildeman kwata amagundi go gakunganye boti mpola gatambuze mpola ove ku Kitebe kyaffe tugenda kusindikira cement na mabloka n'obumoli bwo bwasako bane pavers kotusiri wairako arasiwe kane buchali wabula bungi mwakola line nene nyo ku Mpuuga ne bana bamaji tujja bagatirako n'abamaji bagenda maji gaabwe. Motherfucker amakati yate so na musa signing out ku kiyaga.